byendaba katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala wena kwenye tukoolekeza kwe betukuwa tulijja wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive kati bwe tujja mu Uganda ekisooka bannabyabufuzi balimba nnyo Rockie ate betulowooza nti basomye be basinze okudibaga buli kimu kubanga twali batugamba nti abasomye okimanyi nti Amini yawamba mu January obuyinza January nga 25 Amini bamujjako mu April 1979 twali batulowooza nti Amini yali yasoma si bwe kiri naye ate omulembe guno guliko abasomye guneewuunyisa Kiza Besigye emabegaawo yagamba nti ekizibu kya Uganda ky'abantu abo abeefuula abasomye kubanga kati kankubuulire bwe tugenda ku babaka ba parliament aba opposition jukira nti Mpuuga ekisanja kigenda kuggwako Mpuuga abadde so diplomatic wano juice n'akiwuka kati ajeyo face abambaga nti Mpuuga ayinza okubaga kintu agakulaga beeka mmokya nti ndi mukozi bannange ekya fire base kyenkoze ndi mukozi n'eki yalina okutandika nga yakola ki nga yakayingira nti bano abaana ba fire base baagala Mpuuga yeyisengaani nga zaake tozikiza bo baga nti wali kuzikiza oseke kigamba nkuwulira era babuuza speaker yaani bano abaana beka muki speaker yaani Mpuuga speaker yaani temugezaako ne mukola ki twagala baana ne muddayo twagala ba political prisoners abaasibwa olw'ebyobufuzi bonna bakole ki baveeyo oba balage amalaalo gaabwe we gali baba baafa kakati